Obebe n'agamba yamalayo olunaku lulamba n'amugamba ne kafeero abantu bano bazze kulaba nti nti mu Buganda mulimu abanjagala bwe bati nti nkuwadde eggaali 3,000 era enkeera yazifuna hero bicycles nezijja nazikolamu edduuka kubanga tewali wakolaki tewali wazaagala akati bakugambe tigendo no neyo omutwalo ekimu kukikubya Bujjingo nammwe kibakuba kubanga kali akasajja kali omanye omuntu asinze ettima n'enge mu Baganda bwe tumuyita akantu akali awo akaluma buli kintu kya muntu kyonna akayina effitina akayina kyakayina enge obadde okimanyi nti abagenda ewa Bujjingo okwekalakaasa bakulirwa Namulindu owa Bukedde omukazi akola bamuyita Namulindu akola ku Bukedde mu puroguramu ya makkati awo buli lunaku Katonda naye yali alwanirira abakyala bwe yajjaga abalwanirira abakyala Katonda akolera mu bufe osanga omutwe oguweddewo nagyeyesa ejjembe nagiwumulamu wala lya Bukedde erina omutwe ogulinga sejjembe kakati yasanga omuze ebitwe giweddewo nawumulamu obutuli mu sejjembe akasajja omuntu kukyala akayina enge akalogologo akaki tukayita tutya mu Baganda gundi akawumba kadoma okakasa mu mawulire mulimu akawumba kadoma akawumba kadoma kayina fitina ate buli bubiri ate buli mu kampuni emu omuwumba kadoma yakuba Bujjingo kadoma yakuba yiga yakuba Bujjingo anti Bujjingo yalese ebyuma ebipya ate TV yako yakona tekyatambula Bujjingo ngina mukolera namugambye ennaku 7 nga kongera okona TV yako eyongera okona akawumba kadoma omuwumba kadoma akasajja akali kukyala akalogoloka akayina omutima omubi akayina enge akayina fitina Abaganda tukayita kawumba kadoma mu mawulire mulimu omuwumba kadoma bubiri Bujjingo talina nsobi waliwo amulwanyisa alina nsobi nga Bujjingo ku TV alese ebyuma ebipya ngenda kusaanikira eyakawumba kadoma omuwumba kadoma nayingirawo tuli ku BS television buterebukawala empumulemu ebituli mugiraba empumulemu ebituli twalaba abakyala nga bageze balwanira mukyala munnaabwe singa emotoka yabayitamu kwabaani ayina banetako 10 singa ewange nzina amazina tewali alina bufumbo buzibutudde aba bakazi babagula ne batuula ku parliament nti batunde electoral commission electoral commission bagitemyemu ebyapa bibiri mbwerumbibwa nnyo look at what is idiot bwebanga erumbibwa nnyo ng'eri mu kibuga ate tugitwale mu kyalo oyagala tugamba nti electoral commission weetudde baali bagala kutundawo ebyapa biri ne bagamba wano tugijjewo nga baagala bagitunda erina ebyapa bibiri nfudde electoral commission erina ebyapa bibiri okuva ali ku gundi ku poliisi awo okudda saidi zenu nkulageko kopi yayitako mu miso netegereze oba ensonga ntuufu oba si ntuufu naye mbadde njagala tukonkludinge mumpe ku gundi memory yeri full kakati nabagamba jjo nze akatabo kano akawandiika magazini yange Yellow Times kitegeeza mirundi nakawandiika mu October 2018 nembagamba nti eno ye ttiimu kubanga eno ye ttiimu gy'osobola okulondako neevuganya Museveni naye ate nga si baakuwangula kati Museveni kano ajja kawangula naye ttiimu gy'osobola okwesibako esobola okuyamba okukwata ekintu as we approach 2021 possible Museveni successors muntu Bobi Wine anti muntu bwaba president Bobi Wine abandi aba vice we ate omulala gwengulaga yani ondaga Muhoozi nekiryowa nekiryowa nondaga Katumba nani omulala ayinza okuba vice we ne Muhoozi Kayine Rugaba naye kwali combination eyawaggulu eyinza okuba ekola eyawakati simanyi sembayo tekolerako ddala kakati Bobi Wine kyatukoledde nti tulina mu byobufuzi tulinamu bannamuli be batya bannamuli ab'enkima erinnya ly'enkima bayita namuli enkima eba
yeyagalira ku bisolo namuli ndyamu era emisiri gy'akaso namuli mpulira kati tuyina bannamuli nambuuzi tuyina bannamuli mubyobufuzi namuli ndyamu kakati mu byobufuzi Bobi Wine agenze n'atuyamba kati tufunye n'abasoga mpuli be batya mugoya mawu mugoya bwanika mugoya mabice mugoya okimanyi mugoya kitegeeza ki ekisoto ekirina emimu ebiri tukiyita kirumira mpuyipi mu Luganda kino bakiyita mugoya kikyogeza bwanika yabagobye ati omanyira kati bannamuli ndyamu yabagobye program mukulembeze w'enkya twagguse dda namuli ndyamu mugoya mawu mugoya bwanika mugoya mabici bamugoya abalina eno neeno Bobi Wine yabagobye nali mpulira obakuba nga simanyi kikirimba begawaki Bobi Wine baali baagala bamawu waliwo gurupu esinza okutya ye gurupu eno eyonoonye enebbye mu mulembe gwa Museveni eyali tetulabawo era batimulina mugaso gwe bwe bakujjawo genda embwa genda bere kasasiro kakati gurupu eyo bwegyesibye yalowooza nti ejja kuwamba Museveni gagiwedde ng'ejjoogo lyefuumuula buli akoze naye adduka budusi kati tesobola kukola layanse yaayo oyagala tugamba nti mawo ne bagenda mu kibiina kya DP ne bakiteekamu ssente ababbi bakiteekamu ssente Bobi Wine atuule kuli mpulira Bobi Wine agenda okutegera nga mulemu mugoya mawu mugoya mukaaku mugoya bwanika mugoya mabike mugoya mabice kati eno kurimu eno gye yakoze yakoze ekintu kye ate omwana oyo mugezi akirangirira oyo omwana alabika ayina amubalira omuzungu bw'aba talina muzungu mukwano gwange ono mwali ekita omubazi w'ebitabo kalikyuleeta omanyi kalikyuleeta mumanyi kateera kubanga kakati kiriwo ekiti nokwati Bobi Wine naye omusajja oyo wamagezi okwenkana bw'atyo kateera mugezi nnyo ngaaba wamagezi kateera yali alwanyisa Bigirimana mu Prime Minister's Office Bigirimana n'afiirwa maama we yalinnya helikopita n'asiibawo mpulira nze oyo tumwebazi yali akolagana ne kateera nga tosobola kutegeera kateera amanyi nti bwe bangoba eno ndaga buwe mpulira era kateera yababuuzanga nti but this the mirundi I used to see uno ngate mugezi no we humbled ourselves to study the situation so nga naba twasoma tubakwatirwa ensawo wait for nakalema esimu evuga nti ejongo kati tugumule naye tuliribattula mufukirira amazzi abalala balye jongo tuli mwali mufukirira amazzi ngena abalala balya mpulira yete yali ate kateera yali tamunyiti n'amagezi tebangobe era kyovola kantu yakusika yo naye nja kulya kasasi akasajja akusirika soni kalimala kulya kasiso ne chapati yabbi nandi okwankalabako obujozijozi bwawo yo hiya akataddeko teepu yako njakusirira basoni wamu tekisoboka gati ono omwana abakozi amagezi njagala kutegeera amagezi ga Bobi Wine gonde birigwa naye kirumira mpi biriyani owagundi mugoya yalangira nga batulina Bobi Wine gundi yali agenda kulangira mugisa muntu nambuuzi ne bamutuma namuli ndyamu ne bamutuma nambuuze namuli ndyamu namuno ndyamu mpulira teyafulumiddeko kulisa nenkuba Bobi Wine mba okunaga kujandeka mpulira okukwatira nambuuzi wange kono gwokubiri bana ekiteteeyi bakimuggyemu emagere okumulabayo yali alinyeeyo kakati yondo kurimu gye yakoze buwa olaba omwana oyo amagezi ge teyatudde mu ntebe nti yekyeyamaani yadde ayaniriza abagenyi yabadde mwaniriza nga yagwa abantu mu kafuba si nti alina katenti ak'enjawulo akatimbiddwako nawandika mu katabo kange aka Besigye nembaga Besigye the making of Dr. Besigye nakugamba nti Besigye banoozana b'okumuligana bamwegatta ku lwaki nenkugamba nti politician from northern Uganda like Rigano Okumu
believed that NRM was dividing itself. They saw a replica of UPC which into a Paulo Muwanga and Mission of both faction. However, Dr. Besigye does not have Nenkugamba nti ekyokubiri. Propaganda was the other factor. They could only use Dr. Besigye for this purpose, for opportunistic reasons. Nenkugamba nti ekyokusatu ekyabayamba bwokumu. Finding a new party is good. Kubanga kati gobo oyingira mu NRM ebifo babitwala. Kituufu. Onovuganya kiko. Waliwo n'ababirinze. Yes. Abatannaba kubifuna ababirinze. Means that you are all founders. Founder members. Mukitandise ekintu kyammwe. Tojoyininga DP kusikira bizibu byayo. Tojoyininga kati FDC besi yalinga musawo Muganda. Bwakuguza ekintu tokkiriza. Ani aliko? Muwanga. Mpulira. Ate mu kkooti Muwanga ajja. Aba yakubba. Kati oyogera namuli ati, oyogera na besi yogera nani? Twogera namuli ati. Yati kyenkubuulira. Si ye president. Ye president aliko FDC. Wasabiri gwa pushingani ate ono. Kati tewakyali ateesa ne FDC. You don't know its leaders. Who owns it? Nobody. Temumanya kiri mabega. No. Kati mawe yayagala akiteekako ne bamutegeera nti waliwo omuntu ali mu gavumenti minisita ateeka mu mawuse. Okakasa. Omwana nadduka, omwana atemye. Kati omwana akoze ekintu ki. Bobi Wine twadde tusuubira agenda kulangirira nti chairman Mao yakwasaganya national coordinator. Okumanya abasajja Beti Namboze. Okumanya abasajja ye mwogezi. Mugo yabwanika. Nga kino kigenda mu maaso. Kirubirambu ibiri. Mugo yabwanika yabadde Lubweru. Nga ine bibi byali Kenya. Nabukenya yawagirwa gundi. Nabukenya yawagirwa Bukenya. Nabukenya ali muntu wa ekita. Mubazi. Wa ekita. Yavudde calculator. They wanted to embarrass Museveni in Lubweru. I see. First of all, Museveni bamugobesa Saida Bumba ne Kiddu Makubuya. The prominent ministers in Lubweru. And the Baganda. Ne wasigalayo independent yani. Yingiri yabyanda nene bamugoba. Abaana aba babiri kano. Akawumba kadoma. Nono omulenzi oyo mutani wa Kajiji. Bebatwala sente ze Katosi. I see. Nekali kakakuba mu editorial arrest byandala. Bali kakulisa mu Katogo. Mpulira. Akawumba kadoma. Bali kakulisa mu Katogo kajoze nyama. Mawuli gige yakuba. Bajaga mutera kulusania. Arrest byandala. Atayina musango gwakoze ne mu na yenze singa musajja gwe. Oyine enjovu kugulu. Njagala kubuuza. Njagala kitegeera. Tibwanika agende Buwero eno nga waliyo ekirangirirwa. Kubanga mbu bagambe mbu bali Bobi Wine waabwe wa gavumenti yeri babakubiddeyo. Okumanya abasajja bwanika. Mugo yabwanika. Omuwala oyo aliwa. Oyo Nabukenya. Yajja ku Constitutional Square n'ennyanya envundu. Ne keeki envundu. Naga nti akoledde Museveni birthday party. Mpulira. Do you know what it means, such a girl, to go and defeat an NRM candidate in Lubweru? Yali akola ebyo, yali embarasinga Museveni. If you think that Lubweru is your maker, nga Nadduli bwagamba, how come nti omuwala ono akuvumye? Nabukenya bamubbira bululu. Nabukenya twali tumuwangudde n'obululwaga. Asatu. Ne baga nti bubwe. Ne bagamba banne enkya tujje tubale. Amateeka gakugamba ti bw'obanga difference ya muntu ya bululu wakati wa 3 n'5 enkya muddamu ne bubala. Mpulira. Obululu ne babusuza mu nnyumba kutali lugirwa emmanju. Ne balekawo abaserikale babiri nga bakuuma. Omusajja yali wa Ssembabule yeyabbira Nabukenya obululu. Najja. Bukenya najja, former vice president. Nansi n'amazi oyo nno tumumanyi ku sikaati si mwangu. Oyo ayinza okuba kubanga omwezi taba na kika. Ate babenga be bawasaŋŋana. Mpulira. Ate n'ono ayinza okuba na Bukenya. Kiyinza okuba Bukenya. Tevaayo bulungi. Tegumira. Ayinza okuba ne Bukenya ne Bukenya. Mpulira. Ebyo sibi awano. Oyinza okulaba omuntu nga ye Bukenya. Omanyi Abanyarwanda generation eyasooka Oluganda terumanyi. Omwana gwe baziyalidde kuno Oluganda alumanyi. Kituufu. Era n'amannya ge balina gaawa. Olaba nga Bukenya ne Bukenya. Bati n'endongo n'ogamba mboli alina mwannyina. Ngoli Bukenya ne Bukenya. Kumbe kirala nnyo. Oyo yagendayo. He knew. Nazi n'amazima. Yes, he knew they were going to embarrass the president. Ate yaliwo NRM. Bukenya yaliwo NRM. Lwaki yazina amazina ku muntu ya humiliatinga president? Nabagamba nti mwabeerwero Nadduli muli banafu mwalingambye n'ekima abantu 30 ekalagana. Fene tuddira ekita ky'omwenge ekirimu omwenge
ne tukiteeka mu nnyumba ne tujja tukifuwa mu befu nga temuli lunyanfa ne tukomba ku ttaka kuli nga tekuli mwenge tewali avaawo abasirikale waffe kuba kulazeewo bali bamaze kiyiga nti ku wini byanyima embalala era bagenda obuleeta babubale nga babukwatamu gundi ono gundi kasibambuzi kasibanti yalaba omuyindi amutwala omulamuzi neyekyanga chief justice nagamba omwana sina wange who told you nti omwana yakera emyezi who has a monopoly of a name a patent of a name kakati akeyinde bati kakati bwanika mugoya bwanika giyalaze mbutukera tugambe lwaki Bobi Wine bamukkiriza ate ffe ne batugaana ebyo bifu Bobi Wine yategedde bamugoya ekyo katumukubireko mu ngalo wiiki ewedde debate eyali wano byagobye bannamuli ne bamugoya yali agenza ateese ne Bobi Wine nakati byawedde wakikuba nnyo n'ogamba bw'ateesa naye amataba gayyemu omunnyo era nze mu bano taliimu Besigye waliwo ekigaana nekigaana possible Museveni successors kyekiganya Kano kubeera nga ajja n'afuga omuntu afuna 32% 35 yonna ebadde emulonda abadde agifuna emisizekemayiro omanyi abantu bano tebamanyi byabufuzi ekimiteereyo kati ono omuwala yamaze okutunda kuki waffe n'akomawo kati ali ne Museveni bwakyusa ate kwekyalina omugaso you have been having a role because the president can easily say I even have opposition people in my cabinet. I see. When you close, then you cease to play that role. Nayo babasa kati aduka amaze okutunda koche kati aduka mbo bamulabe ne Museveni ba yali atudde ne mu ntebe y'abakabulindi ina abakabulindi bibiri atule avudde Egypt oyagala tugamba nakiwala teyagenda kuwagira mupiira yagenda kutunda koche bagundi byamanyi gonna negayika ku ttaka najja n'entimi namujja mu ntebe ayagala atule pulezidenti yamugamba don't sit here kati era akomyewo amulage nti gundi wakitalo nnyo no you've lost why your role was because the president believes in that you are an opposition member so when you cross the NRM yetagayo mulala naye oba basomerawa oba basomera mu masomero kyoba gakyaliwo kati n'omulala minisita eyagudde minister of presidency kutaka minister of presidency yagenze entebe nga yagudde atya n'omuvubuka bamuyita Kirunda is engineer man Minister Mulamba in charge of the presidency once you go when the president calls you to sit in a meeting as equal to that younger man you've lost muna mutule ku ntebe yemu president yaligambye ono Mbayo I will talk to him two Mbayo makes a mistake omwana oyo muwa sente anwanyise president yakimanyi kyamuwa sente kati gwogudde wekwasa olese byekwaso byolese mu meeting president gwogamba nti omuwa sente waligambye nti omwana oyo ayina unexplainable source of money sinti gwe omuwa era waliwo omusajja wa security yajja wa president namugamba nti gundi yanwanyisa namugamba nti oba tomanyi akulwanyisa yo lipooti gyondezedde entuufu lwaki togenda nayo why are you specific lwaki ogenda wa president nobeera specific nti gundi nosimbawo essira omwana namugunda namugamba the man uses your name omuvuga namugamba yes I've invoked the president's name 3 times and for good reasons but waliwo dokita alongooseza akola mu abortion mu ddwaliro lya gavumenti ate nga takolayo naliggala mpulira why people are blaming the death to government. I see. When the man who was using the government hospital was not a government doctor. I see. So I directed the wound. I used the president's name. Omwana nakola ekintu ekyo nga gwe minister in charge of the president. Omwana namwongera bomu eyokubiri. Mbayo yakubiddwa. Mbayo yewanise. Omwana namwongera bomu eyokubiri. Etya. Namugamba nti sebo president watuwa sente tuzimbe tugule Rufula mu constituency. Ne Rufula sente bagizimba mu Lusalo. Kakati gwe minister ng'omwana ono akusinga ng'akuba akutwala namukuba bomu eyokusatu
mbayo singa teyagendedde mu kikooyi baali ganje ezo sintuuyo mbayo singa teyagenze wa pulezidenti mu kikooyi baali ganje ezo sintu yaluyanye yakuttemu embiro omwana namwongera eyokusatu n'agamba pulezidenti nti oyo bakwata ssente tukole enguudo bakansalazi abazibba tabakwatako nze mbalwanyisa era ku bakansalazi nina bwe bati abazibba be bali tebampagira bawagira ono yavuddeyo bwa minisita abuleseeyo era pulezidenti namugaa nti okusinziira ku miso kakati gwegenda olikodinga omwana ono byayogera bwibanga bituufu ngaakuvuma olindeetera anaddayo. But you're from the minister of the presidency. Really, how do I engage with someone? But choose a mukatebe kamu. Kakati boloza nti president waliwo wano omukyala mukiibi ye yalina kawala ke nga ye yakakuza maama wako yafa kamukuba akalulu kubanga ko bano basisanti bemuleka bo basigala bali mu bantu basigala be balaba abantu bolekawo ku office gwe ngogenze mbibyo Bobi Wine negundi Bobi Wine bw'ateekawo structure bamukuba kati embeera nnungi ya structure waayo bano bonna boolaba baategedde ewaabwe nti okudda olina kubeera wa people power. I understand. Yes, ekitegeeza tebasobola kudifectinga ne bwobawa ssente mpulira kubanga bo bamanyi kati ti omubaka wa palamenti ajagenda mu palamenti ng'afuna miliyoni aga omwezi kakati bamuwa ssente mmeka kakati ate na bano ababadde bawa bano ssente okufuuka mugoya n'ennamuli nabo bagenda kudduka kuba gwe babadde banoonya yaaliwa kakati singa Bobi Wine amala neyegatta ne Mugisa muntu bajja kusola ne poti mu nyumba nga naffe tuzinako kujoga kujja kuggwawo bajja koma okujoga abantu nze nabagamba muyise etteeka structure nabagamba ababbi abali mu gavumenti nti muyise etteeka nga ak'emitwalo 5 kalimu abalonzi emitwalo aga kati ssente zironde naye nolekanga okubya abawutodde obaavuwazizza nadduka yenadda mu constituency abaana ne baavuwala abantu ne baavuwala kati onaakajjawo tunaatera okumaliriza njagala kunkubira tooki mu kintu kino Bobi Wine agenda mu maaso ekintu kye kinaakola kinaanyeenya kyenkugamba nti ate Bobi Wine agenda baleeta ekizibu ekirala tiwena analyze kuba nze mbagamba nze Museveni nja munoonyeza akalulu naye sigattako balala lwaki kati nankabirwa alina ttiimu ye okusinziira ku miso nankabirwa alina amuwa ssente ye ono amuwa ssente ate ayagala banamulonda kuwa sipiika gavumenti chief whip ekitegeeza ye tafaayo obaana abaweenaalemu basiweenaalemu nankabirwa ajja kunoonya bayiseemu kubanga ono tafa kwenaalemu this is the problem of NRM. Are you sure? Yes. yayagala wali ntebe yakadaga yayagala wa speaker eyakutte ssente nankabirwa alina kyeyetisse mbw agenda kufuuka prime minister biki antingiddewo lwaki tebakikuwadda tusigaze eddakiika eno kakati okitegeera ekyo kyenjagala otegeera nti Lumumba omulabako ng'agoberera pulezidenti tango oto yamuvuma n'amuteeka wali kituufu ekitegeeza NRM ku babaka muzinyi w'amazina NRM ejja kuba n'ababaka ba palamenti abeesimbiddwako nga waliwo ofiiso waliwo ayagalibwa bana abajozi bantu yapusi walutwetwe bataddemu kasente abalina ssente ate babeereka aba Museveni batebagenda kuba na ssente nalweso bano bawe ssente tajja bbawo kanti buli omu yeesibirira buli omu ategedde kati ttaamu egenda njagala kutegeera lwaki tumwine ali aloganti nnyo kuki ebigambo byayogedde ku speaker si bituufu naye Kadaga is a very strong woman kambabuulire tumwine cannot say such allegations zetwawulidde two things Kadaga mukwano gwange naye waliwo omusajja oyo muleke mubonyaabonya omusajja ye yagenda n'atwala nnomogalale n'asigira ebifaananyi n'akuba enduulu ne bagimusuuza ye nga kabbye yaako kakati abakazi mpulira Museveni wagala kujja bamagye mu parliament you don't know even why the soldiers are there. This war the Luwero War is an alliance between the civilians and the military wing. This is why Kigongo tajibwawo. Kigongo represents the civilian wing. Ekyokusatu mutunule muli bajozi nnyo. Tumwine essase bwe lyasooka okkuba ekabamba yali tumwine bagenda ne bandage bagenda ne painkiller. You imagine essase lyasooka lyakubana pain eyo katonda amuyambye n'abeerawo n'akwata n'omugalale n'omuwogganira nagamba abaana nga ntoya pusi n'omukazi simanyi bamuyitaani minisita wa education nolingi abbayingiza tuleera
nfunya ka poloti kange ka millions of dollars bili muwanga akerega ne muwanga nyine nali muyingiza tulera ndikajja n'entwe yako n'entwe kamanyidde nnyo naye nja kasasu bwe tutyo bwe tutambudde nabagamba nti mwe mubbye ebisambi by'ente mubbye ente n'omukyoma gwange mugukayanire bagutwala yes tumwine accord respect to tumwine no he should also accord respect to structures like parliament if we ask you today those who are making noise where was Cecilia Ogwaro? Cecilia Ogwaro was shouting at people here yaliwa UPC ngoli alwana yes the man who suffered the wound in fact oyo tumwine ne bwafa nga mulimu nga waliwo abagezi n'omulambo gwe mukuti kubaka kati mbabuuza ne mbagamba mumanye mundu ya president yaira mumanyi Vespa kigongo yavuga nga Museveni kwatambulira uniform ya Museveni yasooka mukimanyi engatto ze muzimanyi n'ebyo bikolera wagwaluganse gye balina uniform ya Vespa by the time these people are making noise let me tell you omukazi gwe bayita gundi omumanyi etumalirize ono omukazi bamuyitani awogana ennyo namuwanikako akatabo ani tears of a crocodile matembe Miriam by the time Obate's government overthrown Matembe and Mary Obata were attending a women meeting in Nairobi. I see. Yes. Cecilia, Ntiansindisi. Go UPC at Abaka Parliament of America. In fact, Kutesa Bakawemu Hansard, Kutesa, Bazimba, perimeter wall in any parliament. Yaja Kufroya Parliament Nagant on a serious note. I want to thank the UPC government for the first time. Why? Because the area where we feel freedom as MPs has been expanded by constructing that perimeter wall. Omusajja bamuyita Sabiti bamuleta ku parliament nga bamusibye emigwa. Omusajja bamuyita Luke Kazinja yabulira mu parliament nga muwanga amunoonya. Muwanga yatta abazungu n'abasula ku gundi. What type of people are you? Bwe tumaliriza programu omukulembeze w'enkya eddibwamu olw'Essande. Tanjagala. I know people who don't like me. Eri tumwine tanjagala. Naye eri tumwine the living memory unless what you are saying nti kabamba sije bamu. But that does not imply he should be arrogant. President yatugamba. No. Abaganda baga nti abagize nti olwagonja terunagwa. You fear to highlight. Why do you highlight Mandela? I see. Why do you highlight Mandela? The Mandela's here. Chovola banjagala nnyo gundi. Meja jeno muwezi. Yabuza omulamuzi ogola. Wewe puyi. Ulikuwa wapi? Ni Chinyata yababuza. Chinyata yababuza abajaluo. Nti when we are fighting, when the Kikuyus were dying in the forests, mulikuwa wapi? Mwali ruda. Where were you? Mwali mwekwese. Yes, ne America bachibuza. Where were you during the Second World War? Respect to win. Did Okero? What did Okero? When Okero took over, dissolved the parliament. Nenti musanyisa abamaje. Njagala tumalirize program n'ekintu mbuti abamaje bagenda bajja mu parliament. Bakireta mu 1983. Nti amaje gafe mu parliament. Oyito Ojoko always sat on the opposite side. Yali ku side ya DP. Yayimira bwati mu parliament. Mujukire ebigambo bibiri. Mukinana na impandika parliament. Already wali mu parliament go wandika. Bali batesa ku ebyokuwa president bane former president nachi. Gundi yayimira omusajja bamitanga Wilson okwenje n'agamba. But why should our brothers in the opposition oppose this bill? One day, someone will be president of Uganda and benefit from this bill. Oyito Joko naimira nagani. God forbid. Ngatali kusaidia DP. Kwatula. Today, ekiteeso ekyo bakimproving ako. Singa bakisanga Samogere wali nga ne ba deputy prime minister baba sente tebaba wadi. Mpulira. Kintu musoke. Gundi bagamba babidani. Ndikintu prime minister naye abereka head of government business. Ngate government ya Museveni sebweri. Nikiseka seri ngate ade prime minister. Kasubira imire mu parliament n'ababuuza. Who doesn't know his role? We have the president, vice president, the speaker of parliament, deputy speaker. Nga prime minister ku mulembe gwa kintu musoke is prime. I see. Head prefect. Era president we charged wa Zenau wa Ethiopia.
when you hear the word prime minister, this is not Kintu Musoke type. Kati bwe nanga n'abasajja bawunya ebigere kuba yatuulanga ne balwanira ppawo ne Kintu Musoke naye n'akimukola. Tunayongerezaako awo olunaku olulala obudde bwaffe oyita Ojoko yabagamba Mr. Speaker sir